Kansubire nti no mwasibye bulungi yonna gye musinzira okubeera nga mumpuliriza mujye baleko gyonna gye mutuusako engalo kansubire nti no buli kimu kitambulira ddala bulungi mbasasirako nnyo mwabayita bizibu eby'enjawulo mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi mwabakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mwabafiiriddwako abantu bammwe ensala emyoyo gy'abagenzi katonda agiwumuze emirembe agiramuze ekisagumye emitima abakaabinganda sakaate n'ab'emikwano amanya enzo omumbejja Aisha Nassolo butereevu mba ntuuse okubeera nga ate nkutuusaako agagenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda naye nga kyemba nkusaba kiri kimu mukwano gwange subscribe nga teekako akadde like nga vidiyo eno n'oluvannyuma ate tweyongereyo mu maaso naye nga amawulire agagenda maaso n'okubeera nga ate gatrendinga all over social media go si mangu n'akamu n'akeddagala obutambi bw'obuseegu bususse emabegako twafunye akatambi k'omugagga Lwasa nga ali biza alina emikolo gy'agenda maaso n'okubeera nga ate atambuza wabula ate obutambi obukyagenda akatambi akakyagenda maaso n'okubeera nga ate katrendinga munnange ke ka TikTok oyo Cephco saakaate ne munne Yvonne ebinene ebintu tujjukira yonna yonna gye bivudde Cephco yagenda n'ayagala Yvonne n'amusulawo ate bw'atyo n'agenda ne Joey kwegamba ne babeeraawo mu zi interview ezitaggwa n'ebyaddirira Cephco kugenda mu kkomera okuvaayo akyayawukanye ne Joey agenze maaso nani ne Yvonne then ebya Sheikh Umaru ate awo we byajjira ne batandika okugamba nti ate Sheikh Umaru yali akwana mukazi wa Cephco kwegamba byali bingi ate abamu nga bagamba zino diversion tebiriiyo biki Sheikh Umaru avuddeyo abyeganye ne Joey naye bw'atyo mu interview naye agenzeemu abyeganye kale kwegamba ensonga ezo zo zibadde mpanvu nga wetukiwulira mikwano gyange wabula ate wetutuukidde olunaku olwaleero akatambi kano tetumanyi ani yakafulumizza ku babiri Joey Yvonne ye yakutte akatambi kano nga bali mu nsonga ezo oba Dr. Cephco ye yakutte akatambi ako kyemanyi nti abasinga obungi akatambi kano ak'obuseegu mwakalabye abataakalabye bannange I'm very sorry kubanga sobola kubeera nga ate nka bateerako ku YouTube kubanga YouTube ebintu ng'ebyo mikwano gyange tebikkiriza naye nga mwabaakalabye bannange mwakalabye era buli omu yagenze dda maaso n'okubeera nga ate ayogera kyasanze wali ku Facebook abaana be bakola post abalawe bazikomentingako kwegamba buli omu akatambi ako yakoogeredde ebigambo bingi nnyo nnyini ddala babloggers abamu bavuddeyo bwe batyo ne bagenda maaso n'okubeera nga ate boogerako ku nsonga eyo era nga mukwano gwange ngenda kuba mbakulekerako nawe ogende maaso n'okubeera nga ate obawuliriza kyenkusaba kiri kimu londamu ebikugasa ebitakugasa bireke engombo yaffe wano eri nti eat the meat and throw the bones so mukwano gwange ng'owuliriza bablogger abo gwe londamu ebikugasa ebitakugasa mukwano gwange bireke naye nga gwe kikyoyogerako ku nsonga zino bannange kyandibadde kya bugunjufu okubeera nga muli mu nsonga z'omukwano omu ku mmwe n'atandika okukwata akatambi abaffe abakakwata nga akalazaawa ye abaffe gwe advice ki gy'osobola okubeera nga ate owa mwana muwala ono Yvonne ku bino ebigenda mu maaso ku social media bannaye kyayise semu tekimala kubanga mu mwezi nga gumu emabega oba guno gwennyini omwezi guneno gwe tulimu naye social media mubadde bubi weesonyiwe Cephco weesiba ku Cephco bingi nnyo bingi ddala kyokka nga ate n'ekisinga okubeera ekikulu Cephco ono avaayo nnyo mu butambi obw'enjawulo oba kale mu videos ez'enjawulo nga bali ku TikTok okwo nga bambi aswaza mwana muwala ono kwegamba ye bambi amulaga tamuliiko so kati gwe munanga mpuliriza essaawa eno banange advice ki gy'oyinza okuwa mwana muwala ono Yvonne okubeera nga bambi obulamu bwe butambula kubanga ekituufu kyo kiri nti ebigenda maaso si birungi amuswaza nnyo nga bali ku live za TikTok kwegamba amulaga nti tamwetaaga naye ate ye bambi Yvonne alagira ddala yeetaaga omuvubuka ono bannange omuwala ono mumuwa magezi kimmwenga mmwe abampuliriza ye abaffe tukoze tutya okubeera nga tukendeeza obutambi buno obw'obuseegu kya bugunjufu okubeera nga muli mu nsonga z'omukwano omu ku mmwe n'akwata akatambi abeera akalazaawa bannange so ngenda kusaba mukwano gwange comment yo giteekeko wansi awo ate mu comment section naye nga ekisinga obukulu subscribe nga gwatanaba teekako akadde like nga vidiyo eno toseetuka komawo essaawa eno yennyini n'amawulire amala mangi nnyo nnyini ddala ngenda kuba nkulekerako akatambi ka Shira Adita saakaate ne Doni Asia bavuddeyo munnange ne bagenda maaso n'okubeera nga ate boogera ku nsonga zino goodbye for now toseetuka tumiriza toyimuka olimu otudde ku maggwa bwe katono kana atira okugagenda ogindeetedde tonneekubako nnyo nga weesesa katumiriza kano bwemukasaasirira gwe nakankaka gwe muddugavu gwalayina mpisa katusaasire ku maama wa nakankaka Yvonne
yona gy'oli omukama katonda akugumye bw'obanga gwe obuyisa bwo si bwe buyisa bwa muwalawo kubanga ebiseera ebisinga obungi emize gye tulaba mu baana gibalondoola ebintu ebikolobero bakadde baabwe bye baakolanga bye bijja bibalondoola. Mama wo bw'aba teyali malaaya ate nga takolangako bwa malaaya tolibeera malaaya. Ebiseera ebisinga obungi we call them bad influences oba bad peer groups nti ze zonoona abaana baffe naye ate mujjenga mukole research ku baana aboonoonese abakola ebintu ebyesittaza mu nsi muddangako ne munoonyekereza ku bulamu bw'abakadde baabwe beeyisanga batya. Tulina emize omuntu gy'asobola okukoppa omwana okugezanga kati nga bino bye tubeera mu media nti oba wakopa full figure ng'avuma abantu oba wakopa ichuri ng'akyokooza abantu oba wakopa Rita Kagwa ng'alina bano bapengepenge nti balina engeri gye bakyokooza abantu ne bafuna platform naye waliwo emize nga jo giva mu lulyo okugezanga obwamalaaya omwana okubanga yeetunda na buli kimu. Ntegeerekeka. Kiriza obagaana emize egisinga obungi girondoola abaana bammwe nga temunnaba kunenya nakanka kakulwa katambi akafulumye ng'ogusajja gumwe ogusajja gumukakkanako gumukozesa mu bitundu ebitali mu mateeka musooke munoonyekereza olulyo mwe yava. Abamu gino emize jansikirano kiringa abaana abeetunda they are not doing that job because of frustration. Nabadde ku post ya Pretty Sise nagamba nti abaana abawala batulugunyizibwa mu biyumba ate bafuluma wabweru abazobba yamba nabo ne batafunayo mirembe ne bamaliriza nga bagenze mu kwetunda. Okwetunda kitambo. Wano eggwanga Saudi Arabia teribulangako mirimo. Okwetunda kitambo kijja kibagoberera okuva mu lulyo lwammwe okujja oyinza ne wesanga nga mu kikaje wazaalibwa either mwalimu basenga abo abaali ba malaaya oba nnyo kwa kuzaala yali malaaya nawe obwa malaaya bugenda kugoberera yonna gy'oli naddala mu abantu abatalinamu takuwa mu mitima gyammwe abatalinamu okutya Katonda mmwe abakyasinze okubbira okwettanira ebikolobero ebijjudde mu ggwanga Uganda. Ntwala okusaasira eri abazadde mwenna ng'omwana wago wazaala wamuleka bulesi n'akula bwe tutanga abaana ne tugamba tulina engombo y'omu Luswayiri egamba mwenye hajafunzwa na wazazi wake atafunzwa na ulimwengu. Abaana mwabalekerera abaana tebeekomako n'omwana wo n'alinnya nnyunyu n'omala omwaka mulamba nga you don't communicate with her naava ewaka n'otatwala buvunaanyizibwa nga muzadde kunoonyekereza ku mwana wange yalagawa obulamu bwalimu buli butya obulamu bwalivinga buli butya. So mulekeraawo okutukunamira mulekeraawo okututambuliza obutambi obw'obuseegu ku mitimbagano egy'enjawulo bantu mmwe abatalina ensa mu ggwanga Uganda mutusaasira abaana baffe bakyali bato ate media keepinga records musitule obwononnefu mubuzze mu maka gammwe mu lulyo gye mwazaalibwa nakankaka olika kwe tugamba olika kazi olika simanyi nakumanya Osana, oba osana, I don't know. Ninga nsaba Allah akumalire mu buli mbeera yonna nakaka kajoli kubanga akaseera kolimu n'emize gye wayingirira n'ebigulupu byolimu byonna era yinza kubeera nga y'ensonga lwaki weesiba ku Cephco kubanga abasajja abakwagala abali straight tobaagala ng'ekikusiba ku Cephco kubanga asobola okuvuga eggaali emmabega. You have disappointed your family, your mom. Mabega kwa wavude no posting a mami wa mu media. Now how is the world looking at your mom? Omubanga muli babikola be muleke ba mama bamwe kubanga mwe mubaletera okubavumaganya kubanga omuganda yalugera n'agamba nti omwana omubi avumaganya nnyina. And that's why you know kankaka Uganda it is too much.
sebo kojja lwasi oyina waaka kojja lwasi oyina waaka luli ka vidiyo kali akasooka nalaba ng'oyina akantu katini nnyo bwe kati nga kalinga ensundo kalinga embalabe ne ŋŋamba ono omusajja kikaaki naye sebo kukana akatambike watadde ankolwaso ngo improvinze nakulabye nange muli ne nga wampadde essanyu lyesitalabangako omanyi nze nno ndwawo okusanyuka nze ndwawo okusanyuka omuwala bw'abampu bakirya yambuka obala amadala jangu eno so obutambi ng'obwo bwe mubutuwa butuzza buto tufuna essanyu lye tutalabangako kati singa otunulako bakadaama bange ka vidiyo bakashiyalinga okufa essanyu libatta tuli mu kugeya ala ankolasa oyina waaka nakulabye ng'opipiraawo ne ŋŋamba emmamba n'enjiraba kululwo nagirabye mu bulambulukufu bwayo egenze eteekako omubiri naye singa walabye eya Cephco oyina okukola ennyo singa walabye Dr. Cephco omwana yasumuludde emmamba nange ne ŋŋamba kino kiki abantu abakula bwe bati gye bali omwana yaggyeyo emmamba ankolwasa obulamu katono emmamba eyo ebulamu katono sayize eyo kale yadde ku luno wa improvinzeeko naye sayizi kyolina okukola sala olubuto woonoosala olubuto olwo omubiri gwonna ogubadde ku lubuto gugenda kudda ku mmamba ebeere ng'esobola okwegolola bweti nakulabye olimu n'obunafunafu olabika oli muli wa mbizzi olabika olya nnyo embizzi onywa nnyo omwenge nakulabye nga wenna okankanira ku namunkanko nkaakano ti kintu kitono nnyo naye ng'olinga gwe batadde ku pisito ng'okankana bwoti amakulu gali nti olabika onywa nnyo walagi onywa nnyo omwenge olya nnyo embizzi omanyi embizzi eyo erina side effect erimu abagirya embizzi kyekisolo kyokka ekitazza bwenkulumu embizzi kyekisolo kyokka ekitagwako nswera ennyama yakyo kyegwako nswera embizzi ennyama yayo erina acidi so bw'ogigattamu n'omwenge oba okola obutwa mu mubiri nakulabye ng'okankanira ku kantu wenna oli bwoti okankana ng'olinga gwe batadde ku pisito naye ng'oli ku kintu kitono nnyo ogwo omukolo mutono nnyo era gwetaaga much attentive weetaaga ng'oli attentive nnyo tolina bizibu tolina byolowooza ngene nakulabye ng'okankana bwoti wenna walagi ku kintu ekitono wenna ng'okankana ate n'emmamba nagirabye eri very weak emmamba yo eri weak nagirabye eri very weak teyeegolola bulungi kirabika ebyo byonna olina obikolako gendako mu jimu buuzaako anko gasho akikola atya akutwaleko mu jimu osasule oggyeko omubiri weekamulemu obwo bwonna obutwa gendako mu sawuna omubiri gukomewo obuto emmamba ekule ofune ne ku maanyi singa walabye ku ya musajja muno Dr. Cephco omwana yasumuludde emmamba ne ŋŋamba abantu bwe bati bannange gye bali gende wa dokita asooka akuwa eddagala eriwagala dokita oyo Cephco akuwa eddagala eriwagala ojja kukomawo ng'oli bwoti ng'oli kati naye toyina nnyo mu mikono gyo toyinaamu maanyi n'emmamba yo teyina maanyi naye nakulabye wasumuludde taapu nakulabye wagifiiriddeko taapu n'osumulula wagifiiriddeko okufaako obufi n'ogamba at least taapu nina ogisumulula ekyo nno tukikwebaliza batono nnyo abasajja abakola ebyo kati naawo nno ba aji ebintu ebyo mu biyige ba aji mwe baseeka abasaamu ebintu ebyo mu biyige once a while mukikoleko bakazi bammwe abasajja ke batandise okuta obutambi nga babikola abakazi ebyo ebyokubagenda eno wansi n'ebirala abakazi bajja tandika okubendako ba aji ebintu ebyo mu biyige once a while kituuseko ku mukyalawo kati wanaalaba akatambi ka musajja munno ye ng'akikola mukazi munne gwe nga tokimukolanga katandise okubaliga olwo atandise okwenda naye ekizibu kye nalabye mu bakyala mu muwala yabadde mu kavidiyo abawala women who told you nti waist beads have magic
Who told you there is magic in waist beads? Nedda waliyo waist beads ennungi, not that kind of waist beads ze munaabiramu ne muzisulamu ne muzituuyaniramu ne zitandika okuwunya, you know, ate ne mukwata emitwe gy'abataata baffe ne mugisonseka mu magulu gammwe kwegamba ne mubalwaza ebirwadde ne balwala kansa w'emimiro, baabo batandise okusikondoka ne bafa nga tebannaba kwetuuka bakitaffe ne baganda baffe abalenzi. So those kind of waist beads si ze ennungi eziri awo ebya color green blue. Waliyo waist beads ennungi. Yes, waliyo waist beads ennungi. Osobola okufuna waist bead nga bagikozemu pearl beads. Pearl beads ezo tezirabikalabika, bazitera kuzijja ku lubalama lwa oceans na seas kubanga waliyo creatures ezivaamu ezo pearl beads. Era original ziri mu nsi nga China, ziri mu nsi nga Korea, ziri mu Japan, ezensi za Asia be bayina gundi ezo pearls ezo. Era wogitunamu eyo bead eba erimu oluntu olwakalulingo olwa rainbow, basobola okukoleramu waist bead ennungi n'olabika bulungi n'ojambala n'olabika bulungi if you want to beautify yourself ng'oyaga kuteekako kintu kisikiriza. Ezo waist beads gye ziri. Waliyo waist beads enkole mu ebony beads obulungi nno ne bakoleramu bu waist beads obulungi. Waliyo waist beads enkole mu silver, waliyo waist beads enkole mu gold nga bulabika bulungi. Kwata essimu yo odalinge ku Amazon waist beads bazikuwe, oba sekyo gendako mu maduuka g'abayindi bayina waist beads ennungi. Kozesa chain waist, okitegeera, kozesa chain zibateeka mu biwato. Waliyo chains z'ebiwato nga zirabika bulungi ng'ez'abayindi. Ogenda okugyamu olugoye n'omusajja n'agamba wallahi n'ebyo bibidibidi bye mulonda mu wino baddiya temubiraga bataata baffe baganda baffe tebikyali esho tebina makulu mpozi nga mubikolera kuteekako ddagala. Naye ziri beads zembagambye eziva mu ebony, waliwo eza silver, waliwo eza gold, waliwo eza ebony, waliwo eza amatite, you know, amatite beads zirabika bulungi buba bumasamasa webutinga butono toyina kwetekako ago mirandira. Ekirala kye nnalabye abawala, what you have to know, bw'obanga ogenda okulaba omusajja wo, don't shave today olw'okuba ogenda mulaba leero. Shave like today ng'obulayo ennaku 3 okumulaba, muleme kubutuka eno wansi. Natunuulidde namunkanka y'omuwala impya yakagishevinga yonna ejjudde ebitulututu, bacteria zonna mugenda ziyingiza mu musajja atandika okulwala. So try to shave before you meet your partner. Okwate akagoye kakooca oyokye namunkanka, okwate lemon okuute namunkanka, ogikube oil ogende okutuukayo bane ng'olabika bulungi. Ekirala mukazi munnange nga basenga saabalabye, basenga saabalabye obutambi ng'obwo omukyala ng'obutadde mulimu ebintu by'olina okutulaga. Naffe tusomereko basenga saabalabye olabika tobayina. Bw'obanga batono gezaako okulaba ng'obongerako. Yes, gezaako okulaba ng'obongerako. Senga oyo ajja kuyamba okukuuma ebbugumu mukazi munnange. N'ekirala tebaliko omukyala abeerikodinga obutambi ng'obwe. Obutambi ng'obwo tebunyumira bakazi baafubutukayo makundi. Twagala omukyala oteekemu waist beads ogende orikodinga akatambi ng'oli mu kikolwa ng'oyine ekkundi eddungi, si bino ebikundi ebyafubutukayo. No, ebyo ebikundi tebabiraga mu public. Naye nga Uncle Rasa wali o improvinze nja kujja nkulabeko nga nvudde mu Buwarabu. Tunyumyemuko okikola otya olagirire ku basajja banno. Wampadde essanyu ne westafuna musaala gwa mwezi guno. Bebyo